Olwaleero kkooti ezzeemu okuwulira omujulizi mu poliisi eyakola ku kunoonyereza ku musango guno Martin Walyobwa nga mu kiseera ekyo ye yali OCCID ow'Ennakivubo Police Post. I reached CPS Kampala on the second floor because I used to sit in office room number 48, which is also found on the second floor, the door facing the one of my supervisor by then. That is OCCID. He took me to his office and told me to take over the case file of alleged shop breaking and theft that had been reported by one Commander John against Nabukeera. Okusinziira ku bujulizi Walyobwa bwawadde alumiriza Nabukeera ne mutabani we Mawanda Vincent ku buzzi bw'omusango ogw'okumenya edduuka ly'omusuubuzi okusinziira ku statement ezaakolebwa mu musango guno era ng'obujulizi abuwadde ng'ayambibwako oludda oluwaabi olubadde lukulembeddwamu mu Kyunguzi Alan. Is taken by Nabukeera, Christine, Mawanda, Vincent and the others that shop number D21 had been broken into and the things were stolen, were being looted. It is indicated that shop number D21 onannyonnyodde edduuka eryamenyebwa erya D13 erisangibwa ku kizimbe kya Nabukeera ekya Nana Center mu Kampala. I don't remember the statement of Mohammed. I don't remember the statement of Council Mohammed, given the long period of time I've stayed away from the fight. Oludda lw'Omugagga Nabukeera lubadde lukulembeddwamu munnamateeka Kabega Macdusmas ne bannamateeka abalala era nga baweereddwa omukisa okubaako ne bebabuuza omujulizi ono. He mentioned, yes, Nabukeera, Christine, Isima and Vincent. Bagenda kuleta disclosure form nesawa yakakati bagijjeyo leero ne tulyoka tugiraba ng'obunkenke bubali bu application zonna zibakuba buli kimu kyonna kituteekamu so mwebali nnyo mwebali ddala abasuubuzi. Omusango guno gwongezeddwayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogujja. Abasuubuzi ababadde bakulembeddwamu avunaana Nabukeera okumenya n'atwala ebintu bye John Kabanda bagambye nti kkooti eno ekyakutte bulungi ensonga z'omusango guno. Abantu ne bajja Abulide nga bakaaba amaziga naye nga bakaabira gavumenti n'ebitongole bikwasisa amateeka nti bijje biyingire mu nsonga y'abagagga bamenya amaduuka g'abantu ne babba ebintu. Abagagga be mulaba abasinga abali awo wansi bonna balina amasitoowa mwe batereka ebintu by'abantu nga bamenya amaduuka. Kera bwagamba nti agenda kwate $5,000,000 agulirire omusango guno. Naye tukakasa nti tewaliiwo mulamuzi yenna agenda kumuwuliriza nga kugula. Kyovola tulina Katonda nti enkwe zaasooka mu kusooka twazimenyamenya ne tuzanja eri ensi era n'ekitongole ekiramuzi ne kituwuliriza. Abasuubuzi abalala bagamba nti bakizudde nti abagagga bangi bannannyini bizimbe babanyigiriza era nga kate nabo bakuddukiranga mu kkooti. Ate amaloboozi gaffe tulwanire wamu tusobole okufuna obwenkanya bano abantu abagagga baleme kututulugunya na kutunyigiriza emmali yaffe yabbibwa. Abantu be nali simanya alenga nali manyiko manager n'asikaali we ne batwala ebintu ku kifuba ekyamaanyi ennyo era mu lockdown. Nangamba bwe nagenda obimusana nga agenda mu kkooti era kati ndi mu kkooti musango bagongezaayo genda kubeerawo nga 25 mwezi ogw'omusango. Uganda ndooza mulabye twayogerako omukazi wano naye amaze emyaka 2 ng'ali mu kkooti eno noono leero mumulabye. Twagala muveeyo oleme kwetirira mutya nnyo nti abajja kujjawo edduuka lyange nedda oyo. Kinajjukirwa nti bino byonna byaliwo mu mwaka gwa 2020 eggwanga bwe lyali lyakaddirizibwa okuva ku muggalo gwa COVID-19 era ng'abasuubuzi baali mu kwekalakaasa nga bannannyini bizimbe baali baagala bapangisa basasule ensimbi ez'emyezi 6 gye baamala nga bali ku muggalo tebakola. Omulangira Jonjo Moses yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV amalindirire.